nawe biso omutwe naye abaana b'abantu tetulina atefewe tusamutwe ate nenzizaako oluyimba lwa Bena na Misinge toyina kyoli ezo zonna nnyimba za Revival Band mbabuuzaako mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu mbaniriza ku ssaawa yaffe ennungi ey'Omwenda amannya nahabwe gy'oniita okugikutuusaako nga bulijjo mwena ndooza mubadde muga Joani yenga oluddewo essaawa y'Omwenda eddakiika zaffe zayiseeko dda nzize ate tugenda kubanga tulaba ebintu bingi nga bulijjo bwe mugimanyi mubeera mu okusaba mubeera mu okwogera ekikuluma mubeera mu okwogera ebizibu by'onogamba nti Joani bulijjo kino kinyiga Joani naye twagala otusabireko tugambire ku musumba waffe ye bannaye ate bigenda ku kyaki byo biki counseling zo zibeerawo ddi kyaki yaffe yesangibwawa eyo ye EBS TV essaawa yaffe ey'Omwenda naye nga buli omu yenna wooli mukundabira nkwaniriza mu linnya lya Kristo omwana Katonda omulamu nkoze ne Lawrence ku kamera wamu n'ekirabira ate mu control room mulimu Abdul Musoke omusajja omusiraamu nga yali mu byuma naye nga sinagenda wala nga sinneeyongerayo okwogera ekintu kyonna ojja kusooka ogende ku simu yo gwayina essimu ya smartphone ongendere ku page ku kigambo okuli page osachinga ekigambo EBS TV Kawala atosobola okubanga tulaba ku mulamwa gw'olunaku olwaleero gugamba nti wali Wesizeeko omwana w'omuntu Nakuyuwa gwe wena andaba ku EBS TV wali Wesizeeko omwana w'omuntu Nakuyuwa wali osembezaako muganda wo nakutwalako omusajja wo oba wairi oyina gwoleseeko ku bizinesi yo nawunzikanga akugobeza nawunzikanga akufudde omubi nobanga gwe mubi kwegamba ebintu bwe bityo ekibuzo kino wali Wesizeeko omwana w'omuntu Nakuyuwa wali osembezaako omwana w'omuntu nakufuukira ensolo nga oluyimba luli bwe lutugambye nti emitima gy'abantu nga bwe giri emizibu ate gwe ow'oluzungu have you ever trusted someone and failed you? Have you ever trusted someone and failed you? Genda ku page ya EBS TV Kawala otandika okuwandiikako church tubulire ekizibu kye wayitamu tubulire obuzibu bwe wayitamu ate gwagamba nti esimu ya smartphone nga sijirina amasimu bagenda kufa gatera kwawo ku EBS TV Lojja kumbulira naye nga gwe ali ku EBS TV abandabira mu mawanga agenjawulo mu nsi ezebweru Eroni Anli Faith Mirembe mwenna mutandike okola ki na video call osobola tukubirako genda okube ku video call tujja kuba tukulaba otubulire omulamwa gwo gwayina essimu ya smartphone nja kuba nkulaba oli mu nsi ki oli mu China ng'oyagala okwogerako nange live n'abantu abali mu Uganda basobola okubanga bakulaba live so ojja kugenda kaawo olaikinge page yaffe EBS TV Kawala ate otypingemu omulamwa gwo oba onkubireko twogere kuki wali Wesizeeko omwana w'omuntu Nakuyuwa wali osembezaako goyita omukwano gwo goyita gwana muyamba banaye musumba tubalaba mu church abantu abasinga bajja bakaaba musumba munange namuleetanga zo okunyambako kyokka omusajja wange namutwala saamanya naye banaye binnuma naleeta muganda wange ne mwanjulira eribba wange naneefulira ate natwala bange namusembeza ku mulimu tukole ffenna kyokka ate neyeddiza bossi wange ne bangoba gwe mulamwa gwa leero gwe wena agamba nti nina ebizibu bwe bityo nina kyempitamu bwe kityo naye kinyigidde ebbanga EBS TV Kawala ogenda okubanga osindika ekikuluma tugenda kuba tukirabanga n'ensi yonna ekimanyi olina gweyagala okukoona naye akimanye nti wakitegeera awo wennyini naye nga sinaba kugenda eyo gye muli ngenda kusooka ate mbaniririze ddala mu saavisi y'olwokusatu lwaleero Service y'olwokusatu ya leero luli twali mu lwokusatu oluwedde banange nakulabira ekyali mu church nakulabira ekyali mu church naye nange n'ennugu nenkwata ng'akale nange singa nze gwe bayise singa nze gwe bayise erinnya lyange naye pasita yiga asosola munayo gwolaba era yatulekawo n'alonda mu bantu ababeera mu butebe waliyo abakyala ab'enjawulo bajja balabika bubi bajja tebafaananika bajja balina ebizibu eby'enjawulo
nebaddeyo ate nga bashananye bonna so olwokusatu lwaleero abantu nalese batandise ddo okujja mu kyaki service ya kiki olifa tewerabidde omaze ebbanga ng'otulabira ku TV omaze ebbanga ng'olaba kiki olifa tewerabidde yali mujja wa jjajja wange ye yankola ekintu bwe kiti yali mukataata yali mukozi munnange ye yandogana nsiraanya kiki olifa tewerabidde ya lunaku lwaleero olwokusatu jangu mu kyaki Kawala osobola okuba nga otubuulira ebizibu byo wali wagamba nti nze saagala kamera era olunaku olwaleero service yamwe tebeera live tubeera mu kyaki nga tuyitira omu then n'otubulira ebizibu byo nga toli ku TV nga toli ku kamera nga abantu tebakulaba so mbayise mu bungi mujje omusajja wa Katonda Pastor Iga agenda kubeerawo ate olunaku orencha egenda kuba counseling era ya Musumba Iga nabagamba eno program Esaawa ey'Omwenda ye yeewayo nagamba nti nja giteeka mu sente ku lw'abantu bange nja giyiwamu omusimbi omuyitirivu ku lw'abantu bange basobole okuba nga basumululwa gwatamanyi kyaki ya Revival Christian Church weri jangu mu paaka ye Namirembe Road obuze conductor nti njagala tax ezigenda ewo musajja wa Katonda Pastor Iga mbizaayo abamu bamuyita mbizaayo bajja kuba bakuleetera ddala ku kyaki yaffe ate lujja kuba nusuru mu 5 rokka ate gwe agamba nti nze bannange nkozesa boda ebintu bya tax bitegeera bulungi ndimu ekikungu nevuga ojja kubanga boda ya 3,000 ekuleetera ddala ku kyaki gwe yevuga osobola okuyitirawo nankulabye Kasubi then Kawala ojja kuba otutuukako bulungi naye nga nkyali ku mulamwa gwa leero wali Wesizeeko omwana w'omuntu Nakuyuwa oba have you ever trusted someone and failed you gwe mulamwa gw'olunaku olwaleero gwe wenna genda ku Facebook yaffe EBS Kawala osobola okuba nga otensa nange naye n'amasimu gagenda kuba gayitawo okubanga waliwo abatulabira ewaka ngabo amasimu munange gano ag'ebibaati nga bageesonyiwa naawe amasimu gajja kuba gayitakawo olaikinga n'okulaikinga peji yaffe bw'otuukako kilinkinga EBS Kawala then olaikinge tujja kuba tukulaba bulungi saagala weeraliikirire naye kansooke neebalize ddala abantu abeewaddeyo bambi nemweyama kulwa EBS TV okubeerawo nemweyama kulwa Musumba Iga abantu babadde bangi okuva lwetwaddako EBS TV lwetaddako ndooza buli lunaku abantu beeyongerera ddala okubanga batusapootinga nga bayimirirawo kulwa EBS TV nze kino nkyewuunya n'okukyewuunya weewuunye tebeeyama bweyami naye badipostinga nako olina agamba nti buli mwezi nja kuwaayo $300 naye kansooke empeeyo 10 nkukakase nti ngenda kuba nkola ki nja kuba nziwaayo kansooke empeeyo 5,000 kansooke empeeyo 2,000 ku lw'omukwano gwe nina ku EBS TV n'amanya gamwe nja kuba nga soma basome nawe weerabe olaba omukwano gwolaga ne Musumba Iga asiima bannange nze kino nkibabuulira tetumanyi kiki kye tuyinza basasula naye nze kyemanyi kye tuyinza obbasasula kyekimu jangu mu kyaki yaffe oyinza okubanga gwe weewangulira konteyina y'engoye oyinza okubanga gwe weewangulira okukyusibwa amiina Yesu yeebazibwe wali Wesizeeko omwana era ngenda kutambulira ku mulamwa guno wali Wesizeeko omwana w'omuntu Nakuyuwa ebyennyimba tubirabanga abayimba naye onaagambe nti ye omwana oli yattamu omwana obuwe ate najja n'akima omwana eyali omulamu nawe oyina ebizibu by'oyitamu bwe bityo oyina ekizibu ky'oyitamu waliwo omukyala ndabaawo ku EBS TV ng'ekintu kye weesembereza mu nnyumba yo kikukokose wenna ne kikukokota ondaba nagambye halo Joan webale kuweereza nze naleeta omukazi n'amala kati yaliko yenze Damas Muyenga Damas Muyenga bamuyise Byamugisha Dennis oyo agambye yaleeta omukazi n'amwereetera Damas webale I trusted Stanbic Bank officers to keep my money safe. They stole it.
okikakasa oyo bamuyise Nansubuga mbuye I trusted Stanbic Bank officers to keep my money safe. They stole it all. Abono bibatuse ku ABS TV Kawala batandise commentinga genda yo nawe ensonga yo nja kuba njiraba nawe werabe nti hampisemu wow wali Wesizeeko omwana w'omuntu nakuyuwa bwe biba sigama nti oba tupanga bipange noleeta omukazi ono yagambye yaleeta omukazi no nate nakulaga nti gwe tajja kukwagala ssebo gwe yamuleeta ajja kwagala mu muganda wo ajja kwagala mu neighbor wo panange abaana b'abantu emitima gyaffe mizibu nnyo era kyovulaba waliwo n'oluyimba Musumbayiga lwatera okuyimba nti emitima gy'abantu oyinza okuba osula n'ekikazi awo osula n'ekisajja awo naye nga wekiba kyebasobola bakifuluuta Jowani emitima gy'abantu mizibu nnyo wali weereeteddeko omuntu omuyambe wamujja mu kyalo yalina ebizibu ebyenjawulo n'omujja mu kyalo n'omuleeta mu kibuga naye n'akufuukira ensolo abantu abasinga mukola wamu ne bizinesi ne mutandika mwena bizinesi ne mutandika kawoteeri kammwe naye bwe kamala okukulaakulana kyali wange ogenda okwejjusa nga akayodde ogenda okulabanga banono ne bamuyise Jojo Cats Gambia, thanks for the show dear. Thanks for the show, dear. For me, it's true, but for I trust only my God. You're smart, thank you. Naye agambye nti kituufu naye yesiga ye Katonda we. Webale Jojo Cats. Wow. Abantu bali serious. Omulama gw'olwaleero gukutte ku bantu. Kituufu. Sigama tujweteka bijweteke. Abantu bannange babafuukira ensolo otuuka ekintu nga naye lwaki nakireeta lwaki nesembereza ekintu bwe kiti Yesu yeebazibwe njira nendaba abantu ababeera mu kyaki ng'ebizibu bye balina nga ebizibu bye balina bannange nga si kugamba yennyini gwe yanyumiza ekintu nagamba ne bawange asula nkuba bawange yaŋŋambye simanya bikibanga yaŋŋambye tanja yennyini gwe yakinyumiza yate yeyeddiza omusajja yennyini gwe yabuulira ekyama kye gw'osanga ng'omusajja waatutte ole yajja n'akunyumizako namugamba bizinesi yange tekyatambula bagenda nakungoba ate yadde eri nazza nnyini kifo namugamba kinguze oli yagambye takyalina ssente kinguze ekifo ekyo okitegeera bulungi kinguze ekifo ekyo nze nja kukola ogenda olanga gwe wabuulira nti bangobaganya ng'ate ekifo kyo yakitutte oyina ebizibu bwe bityo oyina ekikuyiganya bwe kityo Yesu yeebazibwe ebyo ebintu tubirabira ddala era omusajja wa Katonda bannange nze neewuunya n'okwewuunya adda mu kyaki ye nakaloga naye ng'omuzimu gwoge nakaloga omusajja yali akaagala nnyo kati nensalawo nange mutwale ompulira bulungi nensalawo mutwale yali takasaanira bwe tolaba bwe nnyirira kaali kabi kali tekajja mu kiraasi ye Yesu yeebazibwe omuntu gwe weesiga yakwefuulira bw'ati have you ever trusted someone and failed gwe mulama gw'olunaku olwaleero amasimu nago bagenda kuba baganteerakaawo kubanga waliwo n'abali ewaka nga bayaayaana ngagamba bannange musumbayiga ntaasa musumbayiga ntaasa ndina wala nnyo naye njagala okulaba naye ntaasa munene esembereza ekintu nekinfuukira ekintu naye nga nkyagenda mu maaso gwe ali ku simu nabagambye dda nti ne video call osobola okukubako n'oyogera naffe live tujja kuba tukulaba bulungi ojja kuba otensa nange abali musize ebweru obanga Elon sinabalabako abantu abandabira ejuba South Africa Sudan Arab Emirates abo bo batero beerako nga balina nabo ensonga zaabwe Abdu ogenda kunterako erawo amasimu wansi n'abantu abali ewaka social media yetuba tukozesa okay so gwe wena amasimu gayinza obutayitamu naye nga bwoba olina essimu yo tujja kukozesa Facebook leero ABS TV Kawala we tugenda okutambulira naye nga
Wali Wesizeeko omwana w'omuntu Nakuyuwa. Tuba n'obulumi gye tutambulira, tuba n'obulumi gye tusula. Abaana ba Katonda balina obulumi obw'enjawulo. Nze waliwo eyajja n'angamba Joani, bantwalako omusajja wange naye n'abaana n'omusajja n'abakyawa from nowhere. Omusajja yali anjagala n'abaana bange n'abakyawa era tayagala balaba. Yaŋŋamba nzireyo gye nava. Yesu yebazibwe. Yaŋŋamba nzireyo gye nava. Nere kyova olaba n'abasoosezaayo olwo oluyimba. Ebire n'ebinyonyi byo birina we bissa omubiri. Naye omwana w'omuntu toyina nawuusa mutwe, toyina nawuunzika luba olw'ennaku gye bakutuusizaako. Odda ne mu kisenge kyo n'okaaba amaziga n'ogamba naye lwaki nze? Lwaki nze? Omuntu gwe nali mpita munnange, omuntu gwe nasembeza. Amiina. Waliwo ndabaawo n'abasajja, sigamba nti biri ku bakazi bokka. Amiina. Omukyala yakuleetera omusajja n'amukuteera mu nnyumba yo n'akugamba ono muganda wange, naye nga bw'ovaawo n'ogenda safaari, omusajja muganda w'omukazi nga yeyeddiza omukyala wo, nga yeyeddiza omukyala wo, naye nga gwe baakukakasa bulungi ne bakugamba nti ono nga bwali ki? Bwali muganda wo. Amiina. Ogwo omulamwa. Abantu balina ebizibu bwe bityo. Naye ngenda kusooka ate mpumulemu, ate ngenda kukomawo n'omulamwa gwo. Ngenda kukomawo n'abo abanaaba nga bawandiise ebizibu byabwe. Naawe agenda okukuba ku video call, ogenda ku EBSTV Kawala okube, tujja kuba tukukwata. Naye as per now, kamala okunywa mu kulwendo lw'amazzi, tovaawo. Oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Emmambya yange esala wamba obwakabaka bwo nga bwe kiri nti ennyonyi enkeeze yeri olusiriŋŋanye nga n'omugenyi omukeeze bw'atakkuba muggo akukuba obwami. Nabwe gutyo nno bwe tukuleetera pulogulaamu yaffe ey'omukisa gw'okumakya gy'otasaanidde kusubwa okuva ku Mande paka ku lunaku olwokutaano okuva ssaawa 11 paka ssaawa 1 ey'okumakya. Bingi nnyo ebigirimu by'otasaanidde kubanga osubwa. Mulimu ekigambo ky'olunaku, essaala y'olunaku, ekibuuzo kya wiiki ekigenda okuwanguza ensimbi ng'agikutuusako si mulala agenda kubeera nze omuweerezaawo Maliyake Omubwati mu kizimbe. Yes, okay, tugenda maasera nga tandika butandisi. Tutandise tulengera ku family eya Nagagga Salvador era nga alina abaana bwe olengerako awo wabula ng'omwana omulala ow'obuwala ye yali yazaalibwa bbali. Twagala twetegereze ekiri mu sinema eno emanyiddwa nga Michelle. Kano kakyali kalanga katono nnyo tugenda bba tugitandika olunaku olw'Emmande. Toteekeddwa kugisubwa essaawa zigenda kubeera nga 2. Katono nnyo tulengerako wano, katono nnyo twagala twetegereze. Oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. The Batoro. Abatoro be bamu n'Abanyankole. Batoro are the same like Banyankole Bachika. Abatoro
tuli batoro tinkumanya abatoro hano baroro ndi tubaro The batoros are batoros. sigaire munenyima batwebero kale kanzina yakazina kamuka abatoro nga kalavu Love. abatoro ni mulina lavu Abatoro mulina love. omutona arabane itanye yunge empako yawe apoli kandi apoli ninja kuzina akazina kanyango mihunde empako yawe empako yange banyatabwoli utaboli ndi mukazi mutwamba nzirembazi utaboli tamoti musumba empako nkurukira amoti empako y'abasaija empako y'abakama empako y'abantu abekitinisi oba bitegedde Wandibiddamu. amoti yempaka abasajja ab'ebitiibwa abasajja ababeera mu lubiri ye kabaka waffe oyo nyimba kabamba omuntu ayitibwa amoti The person is called Amot. kyenvudde nkutuuma katono amoti waffe alina ekitiibwa kyoyo oyo awoza akawala kangude oyo naye alina ekitiibwa amoti soko nkwatire gwe bakukwatire wesibe Kale. Obaddamu ekalakaasa kaakati. yimba nyango mihunde amoto murongo omurungi nkento wembaji kusakale bikali dale njalija nyango mihunde amoto murongo omurungi nkento wembaji kusakale bikali dale bamumpe mutwale omukaga ngulesire amoto murongo owembaji kusakale bikali dale njalija nyango mihunde amoto murongo omurungi nkento wembaji kusakale bikali dale njalija abatoro bazina bato nemusawo ini javudeyo ensina y'abatoro batendala That's the way they dance. omukaga ngulesire omurungi nkente wembaji kusakale bikali ashitanga mihunde tuli toro We have gone to Toro. atoda ayongedde mu science mubira yesu engalo ez'amaanyi kiki olifa tuweerabye What is it that you cannot forget in your life? musumba nze ennaku gye nnina oba gye nalaba mu bufumbo musajja kumala kunzaalamu baana ate n'alyoka asuula awo abaana bali 6 naye nali mpezezza abaana 5 naŋŋamba nti nno nje nzaaleyo katabani kange kemba nfuula bba wange waayita emyezi 2 nga mpulira nga mmaze okuguma nga bw'anaaba ngoba emisinde ngenda kuba nsobola okudduka kye nava muyita ne mugamba waŋŋamba nje nzaaleyo katabani kange kemba nfuula bba wange akasajja ak'omu kati n'asooka n'antunuulira nnyo nange ne musiriikirira olwagira ne mubuuza ekyo okyogerako ki kuba kyava mu kamwako naye musumba omusajja bwe yagenda n'afuna omukazi omulala yandeka ne buno obulwadde nga bunnuma ne ntambula mu malwaliro nga bagamba mbu nalwala ekibumba naye omukazi yantuuma erinnya ku kyalo oyo gw'alina nti nno yenze Naalongo Magondo ne muŋŋamba Mukama gy'ali kubanga nange saakyeyagalira kubeera bwe nti kyogamba tewali muddugavu nali mukazi mweru musumba amazima ga Katonda mu ggulu akatabani keyagamba okuzaala akaana nakazaala kali muli mu kifaananyi wali
kati ke yagamba ofule bbaawo iye katono kati kawezezza emyaka 2 nakakajja ku bbeere kati era okayita bbaawo nti omwana muyite bba wange nedda nze siyinza kikola oyo omusiru yayina sitaani amugamba nti omwana gw'ozadde osobola omufuula balo oba omwana gw'ozadde osobola omufuula mukazi wo nze sisobola kikola ne gavumenti esobola okunteeka kalabba nga njagadde omwana wange wano obulwadde bubadde bunnumira mu nju naye nga bw'ava mu bwenzi n'akomawo empiso gyakukuba bibeera bivumo nakucuti yengeri jakubamu empiso kakati yo kyamwagala sagala kumanya sikyayagala nakoowa ate yakwagala era sagala musajja yenna kuba yadde namuleseyo ne gwe nasanze wano abasajja nsogasoga ali muntu omu maama y'omu ne taata y'omu Rozo kyolifa tewerabidde mugiraba bulungi abantu babana ebizibu ebyenjawulo naye gwe wenagamba nti nina ekizibu ekyenjawulo bwekityo kyolifa tewerabidde ya lunaku lwaleero mu saavisi yaffe genatandika sawa 10 ez'olweggulo paka sawa nga 4 kyolifa tewerabidde saavisi gwe wenagamba nti njagala kwogerako naawe njagala nkubeko ku video call nange nkubulire ekizibu kyennina omulamwa kwogwo wali wesizeeko omwana w'omuntu Nakuyuwa bawandise comments zammwe ngenda kuzisoma eddako naye as per now njagala abo abagenda okuba ku video call nga baagala okwogerako nange essimu eri 0700 22 3 njiddamu eri 0700 22 3 ojja kuba oyogera nange live wano nga n'ensi yonna ekulaba osobola okutukubirako kwata essimu yo jetunuze mu bwoti o recording otandika okwogera ebizibu byo then osendinge tujja kuba tukulaba wali wesizeeko omwana w'omuntu Nakuyuwa. Have you ever trusted someone and failed you? Tell us your story tujja kuba tukulaba wano ku lutimbe lwaffe gagadde abali besizeeko abantu abalina ebizibu byenjawulo nenga comments zamwe nja kuba nzisoma wemala okwogera nabo abali ku video call era ekigambo jja kuba okiraba ku TV yo kiriko ekigambo video call ate gwe agenda okusupportinga ABS TV wagenda supportinga ABS TV waliwo essimu eziri awo wansi wa Esaawa Omwenda osobola osindika ku ekiweebwayo kyo ekimu eky'ekumi awamu na okusupportinga ABS TV naye nga njagala onkubireko then twogere wamu gwe naliko okay osobola okukuba kweyo essimu we recording a word womala okurecordinga osindike kweyo namba eyo ey'essimu tujja kuba tukulaba ate gwagamba nti nze ndi ku Facebook eri ABS TV Kawala ogenda owandikeko omulamwa gwo commentinge bwomala okola otya osindike kandi abali ku video twogereko nabo abali ku video ogenda kuba okubaawo tugenda kuba tukulaba naye nga nkyazzeemu okujjukiza nti olunaku olw'enkya ejja kubeera counseling y'omusumba Igagasini abizaayo jangu n'ensigo yo ya mitwalo 10 tujja kubanga osinkana omusajja wa Katonda waliwo akuba huyo hello okay nawe osobola okukwata essimu yo n'otandika okuba tujja kuba tukukwata bulungi nga twogerako nawe tosobola okujja enkya mu counseling zaffe ate olunaku olwa omukaaga nawo waliwo counseling Friday night nazo zigenda kubeerawo ne Sunday service nayo egenda kubeerawo tosobola katusooke tusome abali ku Facebook then nga n'abali ku masimu bwe bajja mulinya wali wesizeeko omwana w'omuntu Nakuyuwa wali olabiriddeko omuntu wasomesaako omwana Nakuyuwa n'ebizibu byenjawulo byetyo byoyiseemu nga tobitegeerategeera abantu balina ebizibu bw'otuukako ku page yaffe likinga ate tusobola okuba nga tukola ki 5 missed calls
Okay, mweyongera okuba tujja kubakwata ate osobola okubanga oyogerako naffe mulinya Omwana Katonda omulamu. Batumiddeko nnyo mwe mwenna abandabira mu nsi ez'ebweru, mwe mwenna abaagala Joani, mwe mwenna abaagala Esaawa yaffe ey'Omwenda awamu ne Voice of Believers nayo abantu bajagala nnyo buli lwa Sunday ssaawa 2 ez'okumakya tubeerako. Oyo agamba ki? Okay. Hello. Hello. Aliku ABS TV yogerako nange ngoyitirako eyo esimu ya video call eri 07002292 kojja kubanga otufunira ate gwe aliku page yaffe eri ABS TV Kawala genda ko like ngotuwe like yo ate bomala o commenting comment zamwe nja kuba nzisoma bulungi muri nyali ya Yesu Kristo Omwana Katonda likirira wewo wali Wesizeeko abantu ne Nakuyuwa Katonda waffe wali okukolera Katonda waffe ayina byajjo okukolera atola bikenga omujulira nga nawe oli omu kubajulira naye mwesige mpola abaana b'abantu emitima gyaffe tegifaanagana emitima gyaffe kyo ekituufu kiri nti Katonda yakola atya yajawula ne bwokola otya tosobola kumanya mutima gwa muntu nti ono kyandowolereza ne bwokola otya tosobola kumanya nti ono omwami wange anjagala bwati oba mukyala wange anjagala bwati ekyo Katonda yakyesigaliza. So bambi nze nandisabye nti okwesiga kwaffe oba obwesigwa bwaffe twandibutadde mu Katonda, twandyesize Katonda oyo nyini byonna ne tumwesiga n'omusabo nga Mukama njagala ompe n'amagezi nsobole okumanya omuntu ono andowolereza ki, omuntu ono gwe neesiga, omuntu ono gwe nsula naye ebyaddala anjagala, omuntu ono gwe nkola naye ddala bye mwagaliza byanjagaliza. Tuyina okubeera nga tusaba n'okusaba tusobole okuba nga tukola ki nga tumanya ebisingako. Olunaku olwaleero ebadde counseling y'omusumba Andrew Jenga abizaayo pastor waffe omuto wano yabadde ne counseling era abantu babadde bakyali banki mbalesewaawo nga kyagenda mu maaso ne counseling naye gwe wenna agamba nti njagala kujja mu counseling z'omusumba Yiga, njagala kulabako Ganga ndi bwomu nga sirina ansumbuwa ojja kufuna emitwalo gyo 10 olabikenga ate ojja mu town ku paka ye na Mirembe Road osobola okubanga ojja e Kawala. Kansoke ndabeko ate comment z'abantu. Wali Wesizeeko omwana w'omuntu Nakuyuwa oba have you ever trusted someone and failed you? Tell us our story through ABS TV page. Nagambye okay yono azemu Mukama yebazibwe nsaba kumusabirako omupangisa wange anvire mfune omulala omulungi mulinya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu namugenyi Rachel yagambye asaba kumusabirako mpangisa we amuvire afune ompangisa omulala. Okay antu banji okay Princess Nash naye a commentinzeko ko ABS TV mbalabyeko. There is Sema okay we bali banji naye gwe wenna ayagala okwogera nange through video call osobola okulaba enamba eyo eriko ABS TV yo ate nosobola okubanga otukubirako oyogereko naffe through omulamwa ogwo wali Wesizeeko omwana w'omuntu Nakuyuwa. Esaawa tuli mu ssaawa yaffe ey'Omwenda sawa yaffe ey'Omwenda nga bulijjo Joanita okubanga njikutuusa waliwo abantu abangi nga bo bagifunyemu omukisa era tugenze tubalaba nga bangi. Wow mwebale kulayikinga ndaba ABS TV Kawala tuli live okay tuli live genda kona wo likinge genda kona wo commentinge ojja kubanga ate omulamwa gwo tugulaba naye nga tewerabira service yaffe eya Friday night awamu ne Friday service ya lero eya chicho olifate werabidde oyagala kukyusibwa oyagala kubeera wanjawulo jangu mu service ya lero ate nakuzomwezi nga 3 musumba Yiga yabagambye nti agenda kunaba amazi mu mutwegwe agenda kunaaba amazi mu mutwegwe then bwamala okunaaba amazi mu mutwegwo agakuwe amagezi galina Katonda kye yamuteekamu ndoza musumba mugamulaba musajja w'amaanyi teyasoma naye nga ate muntu
atazanyibwako jangu okima amazzi ago ogatwala oganaaza abaana bo ogatwale naawe ogenazeeko nga bwewaga nti nange njagala mbeere ng'omusajja wa Katonda nange njagala mbeere nga ndi wanjawulo ojja kujja n'emitwalo 10 abagenda ogatwala bagenda bagabateeramu gundi emitwalo gyo 10 egya Uganda tosobola okubanga ogetwalira mu nnyumba yo naawe olabe enjawulo. Waliwo bano abantu abeeyamye ku lwa ABS TV okubanga ebeerako nabo siyinza butabasoma siyinza kubeerabira beeyamye ne bagamba ABS TV erina okubaako amannya mangi naye nja kufubanga Birungi Ruth ye yawaddeyo omutwalo gumu ogwa Uganda guyambeko ABS TV okubanga yimirira. Nabosa Juliet yawaddeyo 15,000 eza Uganda ku lwa ABS TV okubanga yimirirawo. Obe Andrew naye yawaddeyo omutwalo ogwa Uganda gusobola okubanga guyambako ku ABS TV okubanga yimirira atenga tevaako kumpewo kubanga abantu bajagala nnyo abantu bawoneddeko nnyo okusingira ddala mu kiki olifa tewerabidde okusingira ddala mu miracle moment zaffe mu services zaffe Friday night awamu n'essaawa yaffe ey'omwenda. Onagambye nze maama Joan nze Vicky ezana nesiga step mother naye yandoga obutazaala. Victoria ye yesiga step mother we namuloga obutazaala. Sorry Katonda agenda kusumulula. Nagambye hi dear, thanks for the show. Nze mukwano gwange yandyamu olukwe nze nakoowa. Okay, nebaza olw'obulamu bwange oyo ye yesiga nnyo emikwano ne bamulyamu olukwe. Nagambye yes. Nagambye hello Joani, webale kuweereza nze naleeta omukozi waleta omukozi ono bamuyise Ebyamugisha. Okay, message zamwe nzirabye mwebale kubeerako mwebale kwogera ku mulamwa gwaffe ekitegeeza nti abantu balina ebizibu ebyenjawulo ate nga beetaaga okusumululwa. Mbayise olunaku lw'enkya mujje mu counseling zaffe mujje Musumbayiga wina gwe waleeta n'akulyamu olukwe jangu biyitire mu Musumbayiga ajja kuba akusabira ajja kuba ng'akukolerako ku nsonga zo. Nate n'ekirala kyenjogera mulekerawo okwesiga nnyo abantu. Beerawo ku lwa Katonda, beerawo ku lwa Katonda nga bw'omusaba ojja kulabanga n'enjawulo ejjawo. N'okusaba kuno before you trust someone soko osabe Katonda mukwano gwange ngenda kwagala ono naye Katonda wange mundage ajja kuba amukulaga. Ndowooza ate nja kuba mbasibulira wano nja kutandikira wano olunaku olw'enkya ku ssaawa yaffe ey'omwenda. Mbadde Joan Justia nkoze naye wano ate ne producer Hani ate mu control mubaddemu omukulu Abdul Musoke n'omusajja ow'amaanyi sponsoringa essaawa yaffe ey'omwenda Musumbayiga Gasini abizaayo Gloria Nakazi yaddako ate kwabadda nno batuula. Mbadde Jojo, see you tomorrow. Akukuba bibeera bivumo nakukyuti yengeri jjakubamu empiso kakati yo kyamwagala sagala kumanya sikyayagala nakoowa ate yakwagala era sagala musajja yenna kuba yadde namuleseyo ne gwe nasanze wano. Abasajja nsogasoga ali muntu omu maama y'omu ne taata y'omu. Nzijamu Musumba nkujjeemuko katonotono. Ate nzigyemu katonotono nzigiramu ddala akanene. Nedda naawe oyinza n'okuba n'obuzeebu eyo wabbalibbali mu ttama. Ayi Mukama Katonda wo. Oh my Lord. Abange nsibye tayi oba nedda? Nedda. Teke mkono mbanga. Raise your hands. Gamba nti ayi Yesu. Say, oh Jesus. Nkwegayidde Mukama. I beg you, my Lord. Njagala omponye obulwadde buno. I want you to heal me this disease. Nzireyo mu bweru bwange. Then I go back my life skinness. Nfune emirembe. And I get a peace. Nfune n'omusajja. And I also get a man. Saagala nze banchunyizza nnyo njagala kwekola